Musezaako nnyo mukwano gwange era nagyo sinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Ndowooza buli muntu olunaku olw'eggulo yalabye kye bayita National Unity Platform. National Unity Platform. Engeri abakulu gye beegaseemu, engeri gye walabye abaana engeri gye bayiwawo omubiri ku muntu omu. So ekirowoozo kigende abo bonna, oyo kandidate waffe, abantu gwe bafiiririra era gwe bafiiriridde mu Kawempe North, Council Nalukoola, aleme okwerabira abantu abayiyeewo omubiri gwabwe, abantu abayiyeewo obulamu bwabwe ku lwabwe. Si yekka wabula nammwe ababaka abalala mu regions ez'enjawulo. Kino mukitwale nga kyakulabirako. Abantu bano beewaayo ne babafiiririra, ne bakolebwako ebikyamu, ne basibibwa ku lwammwe, ne babuzibwawo. Naye ate bwe mutuuka nga mutuuse gye mubadde mwagala okutuuka ne mubeerabira, ne mutayagala kuddamu wadde kubawa matu gammwe. Si ekyo ekintu tukivumirira. Njagala otunuulire ng'omaze okutuuka mu paaliyamenti, engeri gye wayingiramu paaliyamenti na baani abaakulwanirira, ebintu ebyo mubeere nga mubijjukira. Oli ku Yugi Update TV osinza obba ng'otuwuliriza, webale kwekumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyungako kkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikoneko, obeere nga naawe otweyungako ddala bulungi nnyo, obeere ng'oli omu ku ba followers. Abula mmwe abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Canada, US, UK, mbalamusizaako nnyo. Nammwe abali mu Asia, mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Update TV. Ate mmwe abali ku muliraano e Kenya, nammwe mbalamusizaako. Dani ku Airlines e Kenya, naawe obeerako nnyo, webale kujja mu comment section. Olunaku olw'eggulo twalabye bulungi nnyo candidate wa National Unity Platform owa Kawempe North ku by-elections ezaabaddeyo. Erias Luyimbaazi Nalukoola, Council Mulamba, yamaze okunominatingibwa, okukakasibwa. Newankubadde waabaddewo ebitaagenze bulungi, naddala ku nomination ye wabaddewo ebitawaanya bingi nga ye mwabirabye. Candidate yayisiziddwamu nnyo amaaso era yatawaanyiziddwa. Abantu bangi ababaddeyo baakubiddwa, okunokusa bannamawulire baakubiddwa ekitenkanika, era bino ebikolwa tubivumirira. Ate abalala baabuziddwawo nga weeri enkola ya bulijjo ebitongole ebikuumaddembe nga gavumenti bwetera obbuzaawo abantu mu bitundu, naddala mu biseera ebya politics. Naye bino byonna byalabiddwako nga bikolwa abantu abatali balala. Ekitongole ekiyitibwa Joint Anti-Terrorist Task Force, JET, kye kyagenze maaso n'okukola ebikolwa n'okucunya abantu n'okubatuusaako ebikolwa eby'obulabe nga wewabirabye. Era bino ebikolwa tebyabadde birungi. Si kye kyokka tubalabyeko ne wali eri ku jjojjuuzi ku kitebe kya National Unity Platform nga baguumye, saako ne ku magye ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ku School of Leadership. Be bamu ku be babadde bakulidde operations zino, okuraidinga kuno okwabaddewo. Kyokka ne ku by-elections be babaddeyo. Kati twebuuza Joint Anti-Terrorist Task Force, JET, eba ekola ki mu by-elections? Era lwaki baba bayisa abantu mu ngeri eyo ky'obuula ekitiibwa kyabwe? Lwaki baba bayisa abantu we bati? Mu ngeri ey'ekyeyonoonero, mu ngeri ey'obutagwambwako, mu ngeri ey'obutafaayo ku bulamu bw'abantu. Ebibuuzo bye twebuuza, kati JET yegenda otandika okubanga ekuuma mu periodi zonna ez'election zetugenda okugendamu ez'obululu, yegenda okubanga ekulemberamu. Twagala kino Electoral Commission eveeyo ennyonnyole eggwanga, eveeyo etangaaze abantu, eveeyo etangaaze abalonzi. Bwe baba nga JET yegenda okubanga etandika okukulira operations zonna ezigenda okubeera mu kalulu, baveeyo bakirangirire lwatu, gani obulamu bw'abantu okubeera ku risiki. Simanyi gwe olowooza, naye nze okusinziira ye ndowooza yange,
nawe osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo kusinziira gwe ku bintu engeri gy'obiraba. Buli muntu abiraba bubwe. Gwagala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola okujja mu comment section. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.